Nkulamusizza wonna wosinziira okutulaba n'okutulengera ebitundu by'eggwanga ensi yonna abatufunira mu diaspora mwebale nnyo wali ku CBS FM UG ye kodi yaffe ku mikutu nno gyonna gy'oliko oli ku X oli ku TikTok oli ku Instagram oli ku YouTube oli ku Facebook yonna teeka mu CBS FM UG nze Kanakulya Rajab Bogere Sports Kalaso ye programu yaffe ya byamizannyo mba ne Samson Seka okulaba nga ate tugigattagatta nebange kutuuka kaawo obulungi ennyo mu ngero tugoberera ku mutimbagano kwe tuli bulungi nnyo kakati nazzi kuno nga Manchester United ebeera nnyo mu luse lwa clubs ezirina bagolokeepers abalungi abaali basengekebwa n'osengekebwa okuba nti be basinga mu nsi yonna abataalaba ku biseera by'abasajja nga ba Peter Schmeichel mwasubwa mu gyekyenda awo be basajja abawangula treble ya 99 Peter Schmeichel yono etaata wa Kasper Schmeichel era goalkeeper yawangudde Premier League nga ne club ya Leicester City family ya goal. In fact omuvubuka yayagala nnyo n'okukwata ku Manchester United we yabeerera ku peak yawo nga ali ku Leicester City n'afuba nnyo alabe nga yeesogga Manchester United Man U ng'eri ku birala nnyo erowooza balala nnyo ali Bufaransa eyo bazze bazimba ba goalkeepers. Fabian Barthez teyali goalkeeper mubi yali World Cup winner Fabian Barthez ne bayita Bedwin van der Sar y'omu ku ba goalkeeper abaali baleko bulungi mu nsi yonna kalubere Julia abalamu wano omusajja David Gea gwe basenzezza oluti ng'ekikere David Gea in fact kativa ku David Gea yali first choice goalkeeper Gea ne ku yali amumyuka backup we Sergio Romero omu-Argentina oyo abamujjukira ba Man U kyali yali mulungi nga lw'omwetaaze lwonna okujja mu mitiijo era nze ze sikizigana biboozi biwoza musimanyi goalkeeper wa Man U Bayindiri atalaga nnyo bambi abeera katebe talina playing time ekifuula goalkeeper omulungi si lwayimiridde miti ku match day ekifuula goalkeeper omulungi ebeera training session era gye baratingira omulungi teri gwe baratinga ku match day nti omulungi biba bya training ani alabika obulungi tumuwe match alabike bulungi kitegeeza Bayindiri babeera mu race yemu ne Onana nga batraining okulabako omulungi ne baseesinga nti Onana amusinga tuli ffenna Sergio Romero wamwetaagiranga wonna ng'ajja kuvaayo akole omulimu gwe ensekkirize nti musajja mulungi gowunye eggwanga nga Argentina okubanga bakkiririza mu namba 2 wa Manchester United okubanga first choice goalkeeper waabwe ku tiimu y'eggwanga Argentina njogera ku bunene bwa tiimu kubeera ojja kuleeta ekibuuzo ŋŋambe ti namba 2 wa Man U Bayindiri era first choice goalkeeper w'Abaturuki abatake level Argentina ndalamu ku Buturuki naye ebiro bye tulimu olw'olwaleero simanyi mu assessment ekolebwa ku Man U wonna we tuyise season namba akadisa ka January nga weekali abagaba bano be baffe oluvannyuma lw'ensobi Onana zazaakola n'ezaasemyo nga zeeyoleka okubalemesa okwangula omupiira gwa Olympic Lyon mu UEFA Europa League omupiira gwabadde wali e Bufaransa gwawedde 2-2 bwe bazze mu Premier League abasamba Newcastle omutendesi Ruben Amorim n'agamba musajja gwe njagala osooka okakkane weebulire mu bwongo oyiprovinga omuzannyo gwo n'atuuza Onana n'aleeta Bayindiri bw'olaba ekigolo ennya si kye kikulu bamukubye ennya zinywedde zitya kuba era ojagenda okwaseesinga ne betwogerako ba De Gea Batezi oyo gwolaba Madrid yamukwatako ennya ng'ojjukira gwalina ku Old Trafford gwali eri ku Bernabeu kuba Old Trafford Man U yagwangula 4-3 dalima omusambi omu yabako hat-trick kwezo golo enye za Man U zika Beckham yateebako golo 2 Vanessa inaateebako bonna bagolokipa betwogeddeko abalungi bafunako ku biro byabwe ebyentiisa naye ng'omwa benefit of doubt nti ebadde ndi office omanye ekigambo okuba nti obadde n'olunaku olubi mu office
lujjira ku ndabikayo nti mulungi naye olwaleero lumusobyeko busobya naye bw'obanga gwe lunaku zikusobako busobi ate ofuuka mubi. Mani eryo olwaleero eyaggayagga ereetaani ekwasaani. Amorim alabika si mativu n'onana era envuvumo zaatandika ddanga ziraga nti wagendera mu kadirisa ka Sama ezimu ku namba zatunuulidde mukwasi wa ggoolo na Muteebi kuba n'abateebi tebamuyimpuresinze so kati watunuulidde awo okola mu kunkyukakyuka. Kitegeeza bw'watabawo kikyukakokko nti okukola kw'ensobi kwonana mupiira gwa Lyon ogwabadde Bufaransa emikisa mingi era agenda kudda mu ggoolo ya Man U nga baddingana ne Lyon ku lunaku olwokuna nga bali ku Old Trafford. Ekyabayindiri kye bamuyisizaamu ekyeggoolo zenya yeetaaga okukkakkanamuko. So Man U ekyabonaabona n'emu ku bifo byebadde ennungi ennyo nga buli omu akakasa nti Man U ekijja kya ggoolo. In fact kababeera abavubukawo ba Dean Henderson bw'olaba gye bali bakwata omupiira sigamba otandike ku rating oyo gyakwatira bwe bali mu kifo kye balimu kale ne bona akireeta nti kyo ratinga Man U ekifo kyetuddemu ddala kyekitandika okuwa obuvumu okyenyumirizemu okivimbiremu nti atotunyumiza oyo ali eri. So ndowooza Ruben Amorim eriiso lye erisinga kati limagamaga ba goalkeeper n'Omuteebi ow'entomo be bayinza okuba signings ezisooka ku club ya Man U mu summer transfer season. Njagala kweresa wabula nga nkwebaza okutugoberera yonna gy'osinziira okubanga otulaba. Mwongere otugoberera ku CBS FM UG ku mikutu gyonna social handles zammwe kwetuli tubaako. Nze Kanakulya Rajab Bogere ne Samson Seka nkwagaliza obulamu awangalese bufu bwangu.